abalungi ate nziramu okubaniriza ku programu yaffe ey'olunaku olwaleero kubanga olunaku olwaleero ono nakedde kunkubira ate obabadde ki olwaleero lunaku lwakubiri bannagenzera bagamba ku mmande ekyamazima mbannakooye bannasuze mu service eringa tokikwasaganya naye nga ndalaba engeri gyengenda ekikwatagamu kakati njagala okubabuuzako nga bagamba mwasuze mutya yesu yeebazibwe abalwadde nga mulabye n'obulwadde bannange njagala obbakulisaayo mmwe mwenna ababadde mu mikolo egya wiikendi emikolo gyabadde mingi ababadde banjula by the way weekend eyo mwennyini mwe batikidde nabadde nze ku Friday bwe namala okubasiibula nengenda wa ku LDC nesooka ndi emmere anti batikira abalooya simanya ate bano balamuzi wali eri ku LDC so mwenna bambi njagala okubakulisaayo era ne mbagamba congratulations mwe mwenna be bakola ki be batikira then ate era njagala okuyozayoza abayizi be batikira wa that was Kyambogo mukulu Luswata Sebo Kongs muwala we bamutikira naye nga mwenna bambi abasoma mwebale kusoma kulw'ebitabo era njagala nnyo okubeebaza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo amanya n'eddoboozi nze Sister Maria ke omubwati mu kizimbe. Amina. So njagala okwebaza kulamwe mwenna ababeerako nga muwatchinga programu yaffe eyachi ey'omukisa ogw'okumakya eno programu erabibwa omukulu n'omuto teri mukola ki teri mukyesitta never eno programu iyabwa Katonda ate era n'okwebulira ne tukola ki ne twebuulirira bambi nziramu okubakulisaayo mmwe mwenna abali mu overnight ey'olunaku olwokutaano ate era nenziramu ne mbakulisaayo mmwe mwenna ababadde mu ababadde mu service yaffe ey'olunaku lwe Sunday kansuubire nga service tezaabakoze bubi era omusumba bye yasabidde byonna bye twasabye Katonda agenda kubituwa nga bwe twagala naawe we naagamba ateze munange nasubiddwa saasobodde kujja nziramu okukubiriza olunaku olwokusatu tubeera ne program bagiyitaani kyolifa tewerabidde abantu abamu temwagala kamera naye obulwadde obukuluma bo tebumanyi kamera bambi jangu n'ekirwadde kyo don't say that for me nze ntya kamera bannange binkwasa ensonyi oyo gwofunirako ensonyi nti anandaba atya yakwagaliramu eyo embeera naye ng'ekituufu embeera gy'oyitamu gwokola ki gwogimanyi so njagala okwebaza Mukama kulwamwe mwenna abeewaddeyo n'ogamba kama mbaya ekijja kakijje naye nze nkoze eki naye nze nnumbye mbagambye nziramu bakulisaayo mu weekend abafiiriddwa abalwaziza byonna abafunye enyiike nziramu okubasaasira ne mbagamba kibi nnyo naye katukirize Katonda akola ebyamagero okuyita mu wiiki eno abeere ng'aleeta oluyimba olupya so abeere ng'akyusa ku lw'obulamu bwo n'obulamu bw'oyo yenna oba bbaawo oba maama oba biki eyafunye obuvune Katonda abeere ng'akoma ku mikono gye kubanga Bayibuli egamba Katonda gwe tusinza ye Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira ku lw'ebyo ebibi ku lw'ebyo ebyatuuseewo leka Katonda asaasire ate akomyewo oluyimba olupya eri obulamu bwo oba eri famire yo mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu eno programu bagiyita omukisa gw'okumakya nyina mikwano gyange bambi bangi babeerako nga bawatchinga naye olwaleero sijja kusosola nti gundi oba gundi njagala kugamba everyone who is watching this program thank you so much and what you are doing is so great and it is so big whatever where you are. There are some people when you are in Lila, Alua, Adokolo, Gulu, wherever you are, thank you so much for watching. Amina katwaliwo bagamba liyo manyina oluzungu zendi muzibu katwaliwo bagamba te program yafuusedde ey'oluzungu nedda balungi kasavu kanyama why kubanga waliwo abantu abali ebweru naye ng'oluganda tebakola ki tebalumanyi naye nga bambi nziramu okubagamba nti good morning everyone he is watching this program omukisa gw'okumakya era erinnya lyayo bagiyita omukisa gw'okumakya njagala Katonda nannyini eggulu n'ensi amaaso go okukkiriza kwo n'okwagala kwo kwoteekamu ng'owookinga eno program ey'omukisa gw'okumakya Katonda njagala akunyambalize omukisa mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kakati nno njogedde bingi nnyo naye ogenda kwewombeeka tubeere nga tukola ki nga tusaba tuwongeyo olunaku olwaleero mu mikono gya Katonda
si weewaawo kale wonna wonna weewombeeke bw'obanga oli ku kitanda osobola okuzuukuka nokakanako wansi w'ebigere ebyo. Why? aga amagulu g'olina Katonda yagakuwadde. Olina okuddiza Mukama ekitiibwa ku lwago amagulu g'olina, kubanga waliwo abatakola ki, waliwo abatalina magulu, naye gwe bw'obanga ogayina kitegeeza Katonda akola ki, akwagala. Ate munnange jjako ekikunta, nze nabagamba Omuganda agamba obwavu mpologoma, bw'oteerwanako ekulya va mu kwebikkirizo gamba obudde tebunnaba, obudde bukedde, mbagamba ssaawa ziri 11. Kale so beera nga weewombeeka tubeere nga tuwongayo service, nga tuwongayo programu yaffe, ate era nga tuwongayo emirimu gyaffe n'obulamu bwaffe mu kisa kya Katonda. Katonda nannyini eggulu n'ensi, kabaka w'abakabaka, njagala okuddiza ekitiibwa n'amatendo ku lw'olunaku olwaleero. Ekyamazima tubukeesezza lwa kisaakyo, ekyamazima tubukeesezza lwa kwagala kwo. Singa siggwe osanga ffe ffenna olwaleero tutwandulabyeko, naye obukeesezza ku lw'ekigendererwa. Weebala Omwoyo Omutukuvu atukuumye mu kiro kya leero. Weebala Omwoyo Omutukuvu ataganyiza misota biyenje biku nkukunye kuzanyira ku lw'ennyindo zaffe n'emimwa gyaffe. Tukuddiza ekitiibwa gwe Katonda nannyini eggulu n'ensi, kubanga otumanyi. Bayibuli egamba ffenna abakusembeza ekyamazima tuli baana bo. Weebale Katonda gwe ddadi, weebale Katonda gwe mami, weebale Katonda kojja w'abakojja, weebale Katonda ssenga w'abasenga ku lw'omukwano omungi gw'olina gye tuli. Weewaawo abapulaninga obubi gye tuli be bangi, naye ate ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza, kubanga gwe alina pulani ennungi eri obulamu bwaffe. Weewaawo waliwo abagala tufiire mu bitanda, waliwo abagala twemenga keesa na budde Mukama, naye n'oyimirira n'otuwolereza Mukama, naye n'oyimirira n'ogamba bulina okukya. Ekitiibwa n'ettendo mbizza gy'oli Mukama. Njagala okwebaza ku lw'abalwadde be wawonyeza okuyita mu wiiki gye tukubye olukwe emabega. Ekyamazima waliwo ebiwundu bye wanyize, ekyamazima waliwo amagumba ge wazizzaako ennyama, ekyamazima waliwo amagumba ge wayunze kabaka w'abakabaka. Ekitiibwa n'ettendo bibyo ayo Omwoyo Omutukuvu. Njagala okwebaza ku lw'ebyo by'ogenda okukola ku lw'olunaku olwaleero Mukama. Weebale omwana gw'endiga, weebale empologoma ya Yuda, weebale omuggo gw'amazzi amalamu, weebale ku lw'omukono gw'omulungi ogutulera, weebale ku lw'engalo zo ennungi ezitulera. Ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza Katonda nannyini eggulu n'ensi. Ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza ku lw'endwadde z'owonya, ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza ku lw'abo b'osangudde amaziga, ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza ku lw'abaana engumba ze wakoze n'oziteekamu n'otonda olubuto n'olutuuzaamu abaana kabaka w'abakabaka. Njagala okwebaza ku lw'ennyimba empya z'otonze eri abakyala n'abaami. Weewaawo mulimu ababadde bayimba ennyimba ez'amaziga, weewaawo mubadde mulimu abalina ennyimba ez'endwadde, naye njagala okwebaza Mukama nti wamaze dda okulyetinga ennyimba empya. Ekitiibwa n'ettendo bibyo Mukama ku lwa bizinesi z'oyimiriramu Mukama. Waliwo abakusaba emirimu Mukama, ekyamazima nga wagibawa Mukama, era oyimiridde okutonnyesa enkuba y'abakasitoma. Weebale Yesu wange, weebale omuggo gw'amazzi amalamu, n'olunaku olwaleero tuluteeka mu mikono gyo Mukama. Weegulumize kabaka w'abakabaka, weegulumize ku lw'abo abalina zi bizinesi, weegulumize ku lw'abalwadde abali ku bitanda, weegulumize ku lw'abasibe abali mu makomera. Omwoyo Omutukuvu, omwoyo w'ekisa ye gwe twetaaga. Omwoyo w'ekisa bw'atayamba tewali ayamba Mukama. Waliwo abandaba ku lwaleero ku lw'omukisa gw'okumakya, ekyamazima nga ye gwe ssuubi lyabwe, ekyamazima nga ye gwe muyambi waabwe. Oyambe ku lw'abo abali mu maziga, oyambe ku lw'abo abali mu nnyiike, oyambe ku lw'abo abeetaaga obugabirizi bwo Mukama. Omwoyo Omutukuvu leka enkuba yeetonye ku lw'olunaku olwaleero nga bwe yatonye wiiki eri n'olunaku olwaleero Mukama. Tuwonga wiiki eno mu mikono gyo Mukama. Tukoowola bakasitoma ku bizinesi zaffe, tubakoobola okuva ebugwanjuba n'ebuvanjuba, mu mambuka ne mu maserengeta. Olwaleero Mukama okuyita mu wiiki eno leka tufune ku ssanyu. Waliwo abadibizza ku lw'emirimu gyabwe okuyita mu wiiki ewedde, naye nangirira omukisa Mukama ku lwa wiiki eno. Yesu wange, omukisa gwe wayambaza jjajjaffe Ibulayimu, omukisa gwo Mukama leka gututuuleko kabaka w'abakabaka. Nyanjula emikono gyaffe mu maaso go Mukama. Ekyamazima otuwadde emikono ebiri, mulimu abandaba nga obawadde engalo 10. Emikono ebiri kitegeeza kusitula, engalo 10 kitegeeza kubala byamagero. Leka abakazi n'abasajja babale ku lw'engalo zaabwe 10. Leka abakyala n'abaami basitule ku lw'ebyamagero byabwe. Yesu wange, sekulagira naye nkusaba busabe, mpongayo buli ayina ddiiru olunaku olwaleero. Waliwo abalina ddiiru nga batunda mataka,
ng'ekyamazima waliwo abo abasuubiza olunaku olwaleero balina oleeta ssente. Leka kituukirire Mukama. Waliwo abalina ddiiru nga batunda mayumba. Leka ddiiru eyo ebaluke mu linnya erya Yesu. Waliwo abalina ddiiru nga babasuubiza okubawa ssente. Leka kiyiteemu Ayi Katonda nannyini eggulu n'ensi. Buli alina ddiiru okuyita mu wiiki eno nangiriranga Maria ddiiru yo ekutuke. Mulimu abalina ddiiru ez'okugenda ebweru, ekibadde kisibye passport, ekibadde kisibye visa, olwaleero leka kiveewo ku lw'amakubo go mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Leka Katonda agaziye ensalo zo, leka Katonda kutemera amakubo ewatali makubo nga bwe yatemera abaana ba Isirayiri. Leka naawe Katonda kutemera amakubo. Olwaleero erinnya lyo sirimanyi, naye waayo erinnya lyo mu maaso ga Katonda omugambe Mukama yenze Maria, njagala ontemera amakubo, njagala ongaziyize enguudo zange kabaka w'abakabaka, njagala otema amakubo aga ssente, njagala otema amakubo ag'okuzaala, njagala otema amakubo ag'obufumbo. Kyoyagala sikimanyi, naye zino eddakiika 5 njagala oyimuse eddoboozi lyo oweeyo amakubo go Katonda agalongoose. Muganda wange totunula, yanjula ekkubo lyo mu maaso ga Katonda okuyita mu wiiki eno. Leka wabeerewo enjeyo za Katonda ezeera ku lw'amakubo go. Waliwo ebisiimula ebiri okusiimula ku lw'amakubo go. Leka Katonda alongoose wa gy'oyagala okulaga. Ndaba Abaganda bwe baba baaniriza kabaka waabwe bayoyoota amakubo, naye leka bamalayika ba Katonda bayoyoote ku lw'amakubo go. Kiki ky'oyagala Lawrence? Mugambe Mukama longoosa ku lw'ekkubo lyange. Gwe wenna ndaba mugambe Mukama longoosa ekkubo lyange. Waliwo abaagala okuzaala, mugambe Mukama longoosa ekkubo lyange ery'okuzaala. Waliwo abandaba nga mwagala kufumbirwa, mugambe Mukama longoosa ekkubo lyange ery'obufumbo. Yimuse eddoboozi lyo weeye ekkubo lyo mu maaso ga Katonda. Katonda nannyini eggulu n'ensi, amanya gange nze Maria ke kabaka w'abakabaka, nange onnongooseza amakubo ayo Omwoyo Omutukuvu. Wayogera mu kigambo kyo n'ogamba tunaalyanga amawanga, olongoose ekkubo lyange ery'okulya amawanga. Wayogera mu kigambo kyo n'ogamba tunaawolanga amawanga so tetwewolenga. Njagala ojjuze amakubo gange aga ssente, onongooseze kabaka w'abakabaka, nkowoola amakubo aga ssente, ontemere pulaani, ontemere ddiiru za ssente ku lw'amakubo gange Mukama ag'ebyenfuna, ogalongose kabaka w'abakabaka. Longosa amakubo g'abakasitoma ku lw'ebyo byentunda. Longosa amakubo gange kabaka w'abakabaka. Nsabye nga mpita mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Ffenna ne tugamba nti amiina, amiina, amiina. Katusooke tuwummulemu ate ngenda kubeera nga nkomawo.